abantu ba Katonda Mukama waffe yeebazibwe. Ekitabo mu Bayibuli eky'Abaruumi essula ya 8 olunyiriri olusooka, Pawulo ng'atujjukiza nti kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Yemmwe Mukama abawe nnyo omukisa mwenna abali mu Kristo. Njagala nno kwebaza ba followers baffe wamu n'abo subscribers betulina. Twebaza ate era n'abo abatunoonyezaako nammwe abatuwadde emikolo gyammwe ne tugikola kya muwendo nnyo, era tukakasa buli lwe muba mutuyise nti omukolo gwammwe Kristo mwali era ddala temulina musango. Basawo ne bannyabo, njagala bwagazi kubajjukiza nti bw'oba otwetaaga kubanga abamu bayinza okulowooza nti tubayiwa, nedda, tubasaba mu booking ku 075 110 10 eddala osembyeyo 5 oba 077 5 10 eddala osembyeyo 5 tusobole okuba nti nno tukola program ekiŋŋaana oluusi okutuuka ku mikolo egimu, kubanga ddala wabeerawo jjaamu, kubanga toyinza kuva Masaka ng'ate ogenda Luweero, naye weetaaga n'olondako. Era bannaffe abatubuukinze abakigezezzaako tubabuulira abamu ne mukyusa n'ennaku, ekyo kirungi nnyo. Omukolo gwokka gwe sobola kugamba nti mbuukinga gwe gw'okufiirwa, ate munnanga okufiirwa kwo tekulaga. Bw'olaba situtuuse ng'omanya nti nno ddala waliwo ekigaanyi. Naye Mukama tusaba abayambe era abakuume nga muwuliriza ennyimba ze zino eza Anglican ate nga muziyiga. Tujja kwongera okukwatagana n'ennyimba zammwe muzigyeeyo muzikozese mu makanisa ezo ez'ekitabo kyaffe eky'Abakristaayo. Zonna twazissaayo ku mutimbagano ku YouTube, ogenda bugenzi n'onoonya Edward Kiyaga. Ennyimba zino nsengeke bulungi mu playlists, era waliwo hymn instrumentals Luganda ojja ziraba, hymn instrumentals English ojja ziraba, waliyo n'ebyokusaba eby'Oluganda n'eby'Olungereza, byonna gye biri obiraba mu playlists. Kyokka nammwe era abaagala okusomesa abaana ebyokusibwako emikono mu Luganda olwedde gye biri. Era mbajjukiza nti n'ennyimba zange eza gospel ezitali za mu kitabo naye nga zange njiye nazo gye ziri. Mukama abawe omukisa, mweraba.